n'ekitundu owulidde zenkuwadde oyite Eddy ayogerere eddakiika emu. Assalamu alaikum. Guma ng'oyogera guma nze sigenda kukwatako naye guma yogera. Nebaza Allah olw'okutuwa obulamu bwa Manda Amumuwadde. Nebaza olw'abantu abatuyambyeko mikwano gya muganda wange. Kwebaza babatwala, kwebaza Amaal anti yonna okuba ekyosinga okwagala. Bannange ebigambo ebyo mu kiseera kino nange nsobola okukaabamu naye wallahi Allah atukumye ffenna kubanga olaba bigaanye naye ng'agamba kibadde kigambo kye ng'abadde alina okufukamira n'abaga nti mbeebaza naye baaba jangu oyogere. Kale nange nsaba Idrisa Musuuza Allah akugumye jangu mpola mpola nga babatwaha akuwerekerako ojja obeeko ebigambo bino bantu bano bonna bazze ku lulo naye obudde bwange bigere sigenda kugerera budde naye manyi nti eddakiika 3 sikumala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ebigambo byange bijja kuba bitono kubanga tuli mu mbeera ya kunyolwa olw'okuba nti nviiriddwako mukulu wange, naye nja kwebaza Katonda kubanga ffe bwe tuvudde nawe tutuuse nze kennyini siyinza kikkiriza nti tutudde wano abantu ne batwetooloola okujja okutuziikirako. Nze nnina okukkiriza nti Mande naye agenza akimanyi nti Mukama atusitudde Allah wa buyinza kubanga ffe tubadde bwe tutyo tetumanyi muntu yenna kusaidia mama waffe, tetumanyi muntu yenna kusaidia tata waffe. Munsi tubeddemu bwe tutyo tutambudde ne Mande. Mwanyi naffe oyo Beesi yali yagenda bwatyo bataata we mulala twakamuzuula emyaka nke 3 emabega ng'amaze n'okuzaala abaana abawera abana. Nyina wano mukulu wange jangu Umaru naye naakamulaba emyaka si mingi emabega namusanga Kampala nga ye first born wa mama wange bamuyita Umaru Kavuma. Naye nga bwe twali tuli bato mama waffe yali amwogerako nti nyina nazaala omwana e Kampala bamuyita Kavuma Umaru. Naye bwe twajja e Kampala bwe nakola erinnya ndowooza n'alaba ku TV n'alaba ndowooza ekifaananyi mwekiri n'agaka ngenda ebuuza omuvubuka ono bayeeye. Bwe yajja gye nali n'aŋŋamba bampita Kavuma Umaru wali ompuliddeko. Bwe namutunuulira ne ndaba ekifaananyi kya maama wange ne muganda nakuwulirako ne Mande twali basatu naye kati tulabeka tuyingidde ne10 nga wadde nti tetugatta taata na bano naye omusaayi gwa maama twava mu lubuto lumu. Ekyo nkyebaliza nnyo Allah. So kati tetukyali basatu nga bwe twali tugenze tuwera. Ekyo kyebaliza nnyo Allah. In fact mwandizze wano abantu mukuŋŋaanira wano ne tubeera bangi abantu ne balaba nti tetukyali basatu. Mama ya mwenna wajja wano. And apart from bano bemulaba wano nyina ab'eŋŋanda abasobodde okubanga be bantuusiza mu nsi eno. Nyina famire yange ey'Emmengo kuli Ajati ng'Ajati era yeyantusiraamula n'antayirira. Ajati ali luddawa ne famire yo anditoledde ku bantu salaamu Ajati. Abo nno banzija ku kkubo nali ku street bantwala Emmengo nali mbeera yali famire eyo n'empuzi. Nyina famire yange eya Haji Kasha kuva Mbarara nabambeereddewo mu mbeera yonna. Ajati mba nsaba batwala ku salaamu nze italiiwo yasigaddeyo Mbarara.
Nina family yange ey'Amasudi family. Abo nno bangi. Mulimo gwe bankoledde mu bulamu toyinza kusuubira. Kuma lwandize muno tola salamu y'okubiri ku lw'Amasudi family. Oyo siina poloti wadde ennyumba okutali ssente ze. Mukukikubireko mugamba. Nina family yange ya madamu ani ampumuza. Mani saba mavino emirire ku lwa family yaffe. Oba anko baliki. Bantu abo bankwireko mbogalo. Bambeereddewo nnyo okulaba nti mba omuntu omunywevu. They always tell me, nebangamba, don't worry, we got you. So family nene, nina family ya Esanyu Eddy Kenzo, mwanawe muli mukubeko mbogala abantu abale kuba mulibanga. Eyo nga yetwalira wamu big talent na biki. Nina timu yange, na nina family yange ye Masaka, yebaziika maama wange. Karule yazze wano bakayiza mugole. Mwina we muli muyimirira abantu babaleka abavudde Masaka. Aliwa kakati waliwo ajati eyakuza base yakalonda nga kato natandika kawa business ne katunda amenve katwe enyanya kukuba okwo ajati wali ajati tola salamu oyo yawangana ne base ebbanga lyonna. Base omukyalo yalonda base oyo olw'okuba yali muwala nga talina amuyambako yazaala omwana we asooka ku myaka 13. Naye bwetyo bwe tuli katulina family nene. Saagala abantu abali wano mubeere banakuwavu. Mubeere basanyufu nnyo nti Katonda akola ebyamagero. Tuli bangi, tulina family ez'amaanyi. Bangi nnyo besimeshonize waliwo family ya Haji Katongole omugenzi. Musa Katongole. Eyo mpagiriwaganya obulamu bwange. Tulina family ya Moses Lumala. Mpagiriwaganya obulamu bwange. Era Haji Moses ayinza okuba ajja obanga azze obanga akyalina mwaka mputte kato. Nina family ya Haji Kigongo. Musa Kigongo mumanyi. Musa Coats. Owe naye mpagiriwaganya obulamu bwange n'abalala bangi nnyo sijja kwogera kuba saagala kumala budde bungi. So mukyebalize Mukama nti asobola okukwata omuntu n'akasuka ensigo neyeemeza yokka bwekino muyembe ne gukula ne gusuula bigusudde abantu ne balonda ne bagenda ne gubona. Allah wabuyinza mukubireko mu ngalo. Mande twala kakisa oba okunyolwa ne bakwano gye mwenna abali eyo abasobodde okuwangala ne Mande mu mbeera yonna. Mbayozaayoza nnyo okuba nti musobodde okubeera n'omuntu bw'atyo nga bwe mumanyi. Mande abadde talina buzibu. Kibadde kizibu nnyo okutegeera nti Mande muganda wa Kenzo kuba ekyabadde takyogerako nga yeekolera bibi. Nze olunaku lwe nategeera era ne mbaako kyenjika ku Mande. Bintu bijje bizze bibaawo nafunamu obuzibu ne ex wange nakinga olaba abantu bangi bali mu video boogera mu TV bukedde saani. Nenze ne muganda wa Kenzo manyi bawe byali bire. Nga Mande asirise era teyavaamu kigambo nakimu mpaka lwe byaggwawo mpaka kati. Yaŋŋamba yogera ebigambo bitono oyo omukyala twamuzaalamu omwana. Ogwo omukago tegulivaawo mpaka omwana wuuno leero bamulezi. So Mande abadde muntu ow'abantu mu ngeri ye. Akuumye mikwano gye bangi era bavudde kato. Gwolwe namuleeta e Kampala yatuukira Katwe badde abeera Makindi naye nga buli lunaku alina obeera e Katwe. Era abadde bize badde yafuna Sinotrack nga gy'avuga naye ngera bw'avaayo ayitako e Katwe era Katwe ye mututte kuba bamubbye bukubi ne bamutta. Naye yayagala nnyo Katwe era mikwano gye Katwe bwe balimu. So neebaza nnyo Katonda. Nze olunaku lumu lwe nakakasa nti Mande alina humility ali humble. Yali mpangudde BET.
kakati batwali kapate akati abantu ne bajja nga baagala bifaananyi ne bagamba ne bane mumukoyeza buli agala ekifaananyi musimbera indi bintu by'organized mu musikaasika nnyo nagenda okutunula mu layini nga mande mwali asimbye ajja afuna ekifaananyi kintu ekyo kyanneewuunyisa nnyo ne bamugamba nkomande kyenva ngamba omuntu naye nga mande lwakyali mu layini mugamba aveemu n'agamba ne muze kennyini emuyita nemugajja unanga bantu be bantu abatuwagira lwaki ate mbabuuka n'alinda layini empaka we yatuuka ne twekubya ekifaananyi twegamba nayigamu ngaaza omuntu naye ngaasobola buli muntu ku levo ye asobola okubeera omuntu era neyezimbira empire so twebaza nnyo mukama naye nze nsaba ntwala akakisa okwebaza mukama kubanga nalaba nga Allah sina kyenyinza kusasula kyamaanyi wabula okukwata abaana bange njakulwana nnyo ndabe nti mbaweerera nga Allah kyampadde obulamu ekirala bayige Katonda kusinga kuffe kuba ffe tukuze tuli kyetwala nze mbadde ku street manda badde ku street ono yakulira ku street kaganda kange kakisaaki